enkyukakyuka ezikoleddwa tezikosezza baminisita bangi era batono nnyo abavudde ku lukiiko luno. Oweekitiibwa Twaha Kaawaase ono nga ye minisita wa ICT ate era nga mumyuka wa Katikkiro asooka, ssaako n'Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa bano basigazza ebifo byabwe nga Katikkiro asooka ne Katikkiro owookubiri era nga Waggwa Nsibirwa ye muwanika wa Buganda. Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule ono nga yaliko Kaggo wa Kyaddondo nga kati ye mukubiriza w'olukiiko lwa Buganda asigaddeyo ku kifo kye, era ne Ahmed Lwasa n'asigalayo ku kifo kye eky'obumyuka. Ate Oweekitiibwa Christopher Bwanika naye asigaddeyo ku kifo kye eky'obwa Ssaabawolereza wa Buganda. Oweekitiibwa Noah Kiyimba, David F. Kempanga ssaako n'Oweekitiibwa Joseph Kawuki nabo bwe batyo basigaddeyo mu bifo byabwe eby'obwa minisita, obwa kabineti, eby'ettaka ssaako n'ebintu bya Buganda n'ekitongole kya gavumenti ez'ebitundu. Abamu ku bakyusiddwa kuliko Oweekitiibwa Kotilida Nakate Kikomeko ono nga yabadde ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza mu Buganda aweereddwa okubeera nga yakola ku nsonga za Nnaabagereka, bw'atyo nga yaddidde Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma mu bigere. Oweekitiibwa Mariam Nkalubo asigazza ekifo kye nga minisita w'obutonde bw'ensi, amazzi wamu n'ekikula ky'abantu. Ate Israel Kazibwe ssaako ne Robert Serwanga ne baweebwa obwa minisita bwa information, mobilization, abavubuka ssaako n'ebyemizannyo. Bw'atyo nadda mu kifo ky'Oweekitiibwa Ssekabembe nga bwe nakugambye nti enkyukakyuka zino zikosezza batono nnyo abasuuliddwa ettale nga mubaleeteddwa mulimu Oweekitiibwa Nakate Kikomeko ssaako n'Oweekitiibwa Anthony Wamala. Bano nga beegasse ku lukiiko luno nga Kotilida azze mu kifo ky'obwa minisita obwa social services ssaako ne yaafiisi ya Nnaabagereka. Ate Oweekitiibwa Anthony Wamala bw'atyo n'afuuka minisita w'ebyobulambuzi, embiri, amasiro n'ebyokwerinda. Omubadde Oweekitiibwa Male Anthony Wamala ye principal w'ettendekero lya Ssaabasajja erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education erisangibwa Mengo Kakeeka era nga lino lya Bwakabaka bwa Buganda. Ono ajjukirwa nnyo olw'ettendekero lino okulifuula ensonga, okulikulaakulanya n'okulifuula ery'amaanyi erivuganyiza ddala ku mutindo ogw'ensi yonna wamu ne mu ggwanga Uganda. Abasuuliddwa ettale okuva ku lukiiko luno giyite kabineti kuliko Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu ono ng'abadde minisita w'abavubuka, ebyemizannyo wamu n'okwewummuzaamu. Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ono nga yabadde akwasaganya social services ssaako ne yaafiisi ya Nnaabagereka. Ate ku luuyi olulala Oweekitiibwa Kyewalabye Male abadde minisita w'obuwangwa, ebyobulambuzi wamu n'embiri ko n'amasiro naye bw'atyo takomezeddwawo ku lukiiko luno olw'ensonga nti yali yasaba okuwummula. Oweekitiibwa Noah Kiyimba ayongeddwako obuvunaanyizibwa obulala era nga kati agenda kubeera minisita akwasaganya ensonga z'olukiiko giyite paliyamenti ssaako ne protocol n'ensonga ez'enjawulo mu kkakkalabizo lya Katikkiro. Ate Oweekitiibwa Joseph Kawuki ono ng'abadde minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu, kati minisita omujjuvu owa gavumenti ez'ebitundu. Hajja Miss Kakomo ono ng'abadde minisita omubeezi ow'ebyobulimi, obutale wamu n'ebitongole by'obwegassi, kati afuuliddwa minisita omujjuvu ow'ebitongole ebyo era ng'ebitongole ebyo byaggyibwa mu kitongole ky'ebyettaka ne kifuulibwa ekitongole ekyetongodde. Ssaabasajja ayongeddewo n'ekitongole ekirala ekimanyiddwa nga Ministry in Charge of Mobilization era nga kino kiggwa wansi w'omwogezi wa Kabaka Aggundegunde Omuteregga.